Yokaana essuula 4 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo Mukama waffe Yesu bwe yategeera nga Abafalisaayo bawulidde nti ayigiriza era abatiza bangi okusinga Yokaana, naye Yesu yennyini teyabatiza wabula abayigirizwa be, n'ava mu Buyudaaya n'addayo e Ggaliraaya. Era kyamugwanira okuyita mu Samaliya. Awo n'atuuka mu kibuga eky'e Samaliya kye bayita Sukali, ekiriraanye olusuku Yakobo lwe yawa omwana we Yusufu. Mwalimu oluzzi lwa Yakobo. Awo Yesu yali akooye olw'olugendo, n'amala gatuula awo ku luzzi. Obudde zaalinga ssaawa 6. Omukazi Omusamaliya n'ajja okusena amazzi. Yesu n'amugamba nti, "Mpa ku mazzi nyweko." Kubanga abayigirizwa be baali nga bagenze mu kibuga okugula emmere. Awo omukazi Omusamaliya n'amugamba nti, "Ggwe Omuyudaaya, kiki ekikusabya nze omukazi Omusamaliya amazzi okunywa?" Kubanga Abayudaaya nga tebatabagana n'Abasamaliya. Yesu n'addamu n'amugamba nti, "Singa obadde omanya ekirabo kya Katonda n'oyo akugamba nti mpa ku mazzi bw'ali, gwe wandimusabye naye yandikuwadde amazzi amalamu." Omukazi n'amugamba nti, "Ssebo, tolina kyakusenya n'oluzzi luwanvu, kale oggyawo amazzi ago amalamu. Ggwe oli mukulu okukira jjajjaffe Yakobo eyatuwa oluzzi luno eyanywangamu ye n'abaana be n'ensolo ze?" Yesu n'addamu n'amugamba nti, "Buli muntu yenna anywa amazzi gano, ennyonta erimuluma nate, naye anywa amazzi ago nze ge ndimuwa, ennyonta terimulumira ddala emirembe gyonna. Naye amazzi ge ndimuwa ganaafuukanga munda mu ye ensulo y'amazzi nga gakulukuta okutuusa mu bulamu obutaggwaawo." Omukazi n'amugamba nti, "Ssebo, mpa amazzi ago, ennyonta ereme okunnumanga n'okukoma nkoma okutambula olugendo luno lwonna okujjanga wano okusena amazzi." Yesu n'amugamba nti, "Genda oyite balo okomewo wano." Omukazi n'addamu n'amugamba nti, "Sirina baze." Yesu n'amugamba nti, "Oyogedde bulungi nti sirina baze, kubanga walina babalo 5, naye gw'olina kaakano si balo. Ekyo ky'oyogedde kya mazima." Omukazi n'amugamba nti, "Ssebo, ndaba nti oli nnabbi. Bajjajjaffe baasinzizanga ku lusozi luno, nammwe mugamba nti Yerusaalemi kye kifo ekigwana okusinzizangamu." Yesu n'amugamba nti, "Omukyala, nzikiriza, ekiseera kijja kye batalisinzizanga mu kitaffe ku lusozi luno newankubadde mu Yerusaalemi. Mmwe musinza kye mutamanyi, ffe tusinza kye tumanyi, kubanga obulokozi buva mu Buyudaaya. Naye ekiseera kijja era kituuse, abasinza amazima bwe banaasinzizanga kitaffe mu mwoyo n'amazima. Kubanga kitaffe anoonya abalinga abo okubeera ab'okumusinzanga. Katonda gwe mwoyo, n'abo abamusinza kibagwanira okumusinzizanga mu mwoyo n'amazima." Omukazi n'amugamba nti, "Mmanyi nga Kristo ajja, gwe bayita eyafukibwako amafuta. Ye bw'alijja alitubuulira ebigambo byonna." Yesu n'amugamba nti, "Nze nzuuna ayogera naawe." Amangu ago abayigirizwa be ne bajja ne beewuunya kubanga abadde ayogera n'omukazi, naye tewali muntu eyabuuza omukazi nti, "Anoonya ki?" oba yabuuza Yesu nti, "Kiki ekikwogeza naye?" Awo omukazi n'aleka ensuwa ye n'agenda mu kibuga n'abuulira abantu nti, "Mujje mulabe omuntu aŋŋambye bye nakolanga byonna, ayinza okuba nga ye Kristo." Ne bava mu kibuga ne bagenda Yesu gye yali. Mu kiseera ekyo abayigirizwa baali nga bamwegayirira nga bagamba nti, "Labbi, lya ku mmere." Naye n'abagamba nti, "Nina ekyokulya kyendya kye mutamanyi." Awo abayigirizwa be ne boogera bokka na bokka nti, "Waliwo omuntu amuleetedde ekyokulya." Yesu n'abagamba nti, "Ekyokulya kyange kwe kukolanga eyantuma by'ayagala n'okutuukiriza omulimu gwe. Mmwe temwogera nti esigaddeyo emyezi 4 okukungula kulyoke kutuuke? Laba, mbagamba nti muyimuse amaaso mulabe ennimiro nga zimaze okutukula okukungulibwa. Akungula aweebwa empeera, n'akuŋŋaanya ebibala eby'obulamu obutaggwaawo, asiga n'akungula basanyukire wamu. Kubanga ekigambo kino bwe kiri bwe kityo, kya mazima nti asiga mulala n'akungula mulala. Nze nabatuma okukungula kye mutaatengejjerera. Abalala baakola emirimu, nammwe muyingidde emirimu gyabwe." Ab'omu kibuga omwo Abasamaliya bangi ku bo abaamukkiriza olw'ekigambo ky'omukazi
eyategeeza nti aŋŋambye bye nakolanga byonna. awo Abasamaliya bwe baatuuka waali ne bamwegayirira abeere nabo, n'asulayo ennaku 2. Bangi nnyo ne beeyongera okukkiriza olw'ekigambo kye, ne bagamba omukazi nti, kaakano tukkiriza si lwa kigambo kyo kyokka, kubanga twewuliridde ffekka, n'okutegeera tutegedde nga mazima oyo ye mulokozi w'ensi. Ennaku ezo 2 bwe zaayitawo, n'avaayo n'agenda e Ggaliraaya, kubanga Yesu yennyini yategeeza nti nnabbi mu nsi y'ewaabwe tebamussaamu kitiibwa. Awo bwe yatuuka e Ggaliraaya, Abaggaliraaya ne bamusembeza, bwe baalaba byonna bye yakolera e Yerusaalemi ku mbaga, kubanga nabo baagenda ku mbaga. Awo n'ajja nate e Kaana eky'e Ggaliraaya, gye yafuula amazzi envinnyo. Era yaliyo omukungu wa kabaka eyalina omwana we omulenzi eyali alwadde mu Kaperunawumu. Oyo bwe yawulira nti Yesu avudde e Buyudaaya ng'atuuse e Ggaliraaya, n'ajja gy'ali, n'amwegayirira aserengete awonye omwana we, kubanga yali ng'agenda kufa. Awo Yesu n'amugamba nti, bwe mutaliraba bubonero n'ebyamagero temulikkiriza n'akatono. Omukungu n'amugamba nti, ssebo, serengeta akaana kange nga tekannaba kufa. Yesu n'amugamba nti, genda, omwana wo mulamu. Omuntu oyo n'akkiriza ekigambo Yesu ky'amugambye n'agenda. Bwe yali ng'aserengeta, abaddu be ne bamusisinkana ne boogera nti, omwana wo mulamu. Awo n'ababuuza essaawa mwe yassuukidde. Awo ne bamugamba nti, jjo obudde nga ssaawa ya 7 omusujja ne gumuwonako. Awo kitaawe n'ategeera nti ye ssaawa eyo Yesu mwe yamugambira nti, omwana wo mulamu. Ye n'akkiriza n'ennyumba ye yonna. Kano ke kabonero akookubiri Yesu ke yakola ng'akomyewo e Buyudaaya okuva e Ggaliraaya.